Nkutegeeza nti olunaku mulindwa enaku z'omwezi 23 September tusinzidde wano ku KCCA grounds the return of champion Gudo charity concert. Lunaku lwa leero bingi byogeddwa, bingi biyisiddwawo, bingi bikoleddwa bitya. Olulero lwe tugenda ozimbira maama wa champion Gudo ennyumba, lugendo kukyusa obulamu bwa champion Gudo mu bulamu bwe nga Fongon Forest muganda wange. So bwolaba enteekateeka wano stage yawedde dda, buli kimu kyawedde dda. Mukulu Alien Skin naye yali atuuse dda mwali awo mu kidduka kyawe atudde mpolampola yetegereza enteekateeka zigenda beera zitya, abateekayo amatala bagasibye bulungi, stage enywedde bulungi, emizindalo gyogera bulungi, kwegamba nti buli kimu kiri set. Obudde bukyali bwa kumakya kati kyoma nti abantu batanso kubanga batuuka ku miryango nja kubanga kulengeza mu maaso awo nkubuulire nti nkutegeeze nti zigenze owera ssaawa 4-3 ng'abantu batuuse dda bo tobanyumiza ebyo basuze balowooza ku kivulu kyonna ku lwaliro. Wano wendi ndi ne Kasirye n'entambi. Kasirye jangu sayidi eno kati nze mbeere makati wano kuba kati ntambi ngeja talina mulungi ku ttooke Barukeza bamuyitaani Barukeza kenda kutteko damu erinnya lye eryo ntambi. Frank Ntambi Wayne Barukeza, the youngest East African professor, the juggernaut, the connoisseur, the renegade, the encyclopedia, the man, the myth. Later I'll become a legend. I came, I saw one day I'll conquer. Mbojanga mbalaba sambala galanga kasa nze muntu akusanga masanga nzira n'enkulisa kyebeddira n'ensongola nga buldogo gye balinnye ku mukira. Ebyo byonna tufaaki awo nanga tufaaki agomanya sebo gampeebwa buli gye ntambulira nze ninganga Idi Amin Dada VCCO Sarongo Empire Smile British Empire byonna buli field marshal buli kye accomplishing abampeera kamanya buli entalo z'ennwanyi babagamba katukuwadde chepe bwet okitegera onako nga kunganya gabira ganga amanya 73 njogera ka 37 gokka olw'obudde kati bwe tukuwa obudde bumaleyo oyinza ogamala gonna nga malirayo ddala. Wow, elwaliro tuli mu nteekateeka za return of champion Gudo, enteekateeka zigenda mu maaso nga bw'olaba omulungi atugoberera olunaku olwaleero ku celebrity track. Kasirye enteekateeka ziri zitya olunaku olwaleero kivulu kya leero Fongon Forest? Enteekateeka ng'emugiraba gye events ye sound yamaze ddo giteekayo. Abantu abalala ab'enjawulo bali mu nfo, abantu tiketi bazirina ebyaddala, tiketi zaaguliddwa abantu abali mu mawanga g'ebunaayira era nga abantu bagenda kugira ddala mu bungi. Tusuubira turn-up egenda kubeera nnungi. Ekivulu kino abantu kye batalina kwerabira nti this is a cause kye kintu ekibeerawo awo nga event erina omulamwa gwetambulirako abasinga ze tuyita charity concerts. Ng'omulamwa gwa kivulu kino omwana omuto champion Gudo nga ekitone kye kyakuyimba na kuzanya skits ez'enjawulo ku TikTok ayagala kuzimbira maama we ennyumba. So kati CEO we gwakuuma nga top security n'asalawo n'agamba top security top security wa Kiwanda nasalo laga top security wange kamukolereyo ekivulu atuukirize ekirooto kye kubanga bw'abanga agenda mu maaso n'protectinga bulungi ku stage n'envawo nga sirina wadde akamogo n'envawo nga tiimu yonna agiriidinze bulungi n'etambula bulungi kitegeeza akola obulungi asiimibwa. So guno ono boss agezaako okusiima omukozi we ng'akozesa ku maanyi g'ayina naye amujampinga abe ng'asobola okukola ki okuzimbira maama enju. Naye ng'omulamwa nze gwensinga okutunuulira mu kino ebiseera ebisinga ati tubadde nga tumugaya n'amaanyi g'ayina na biki byasobola okukola. Tugamba nnyo abayimbi nti bw'oba otandise okuzimba erinnya osobola okuzimba bizinesi eyiyo, osobola okuzimba charity organization eyiyo. Kitegeera kati ffe twasalawo kubiteeka mu nkola nti Fongon eri ejja kuba eteeka mu nkola nga naffe netuteeka mu nkola. Era nzijukiza nnyo abantu ku brandi eno yange nagitandika nga ngizimbira around erinnya ettono lye mbakoze kiri emba nsobodde okuzimba okitegeera. So twagala nnyo nawe otuuse twagala olaga abantu bino nti ebintu bino bikola practical era abantu bangula gwabikola. Nze jampa nzigula n'enteekako brand eyange kino kye kisinga obukulu. Erine foroma lyange. Kati ebintu nga bino omuntu yenna ng'ali mu limelight osobola obinfluencinga. Omuntu ng'oli mu limelight osobola okuinfluencinga obulamu bw'omuntu okukyuka. Olwaleero tulaba embeera etambulira emabega w'obulamu bwa champion Gudo yenna esobola okukola eri mu kukola ki eri mu kukyuka naye ng'era ali mu kugikyuka ali mu steering ye Alien Skin. Naye tumumanyidde ebbanga ttini emabega naye tumutegedde lwaki lwa art. So art w'amaanyi asobola okukola ebintu bingi tumwembulesinge tumukozese bulungi amanya etugafuna nga tusobola okutusobola. Kanzireka ewa Ntambi James manyi tulina Ntambi James ku CBS. Frank Ntambi owaye ekyanjawulo kye olunaku olwaleero omuntu atulaba essaawa zino ekiri wano olunaku olwaleero ku kivulu kya champion Gudo, the return of champion Gudo. For the first time in Uganda's performing arts tewabangawo charity concert ng'eno in magnitude bwet. Charity zona zibadde zikolebwa mu ngeri y'abantu abatonotono bajje mukozewo kakawashi mugenzeko probably emunyonyo bikoze bitya webityo naye kinate kinene muko
kyekisookedde ddala mu ggwanga n'ekyokubiri okubeera nga tugenda kulaba concert ey'omwana omuto myaka 8 gwe bakoledde charity eyo bwetyo ng'ate ayina ebiti bingi byayambala. One ye top dog w'omukulu bya security myaka 8, ekyokubiri artist, ekyokusatu student oba okitegeera. So mwekyo nti omwana atambulirako ebintu bingi nnyo nga ye naye era omwana oyo ndowooza abayimbi baffe abasinga bamusinga n'obukulu abachallenginze nnyo. Mbadde naludde okulaba karakita y'omwana omuto kwegya emyaka nga personality ye ne karakita gy'alina yabasita bali aba Hollywood. Omwana amulaba ku press conference engeri gyali ayambaddemu suuti eyo ne galubindi ezo n'omusonso gwe, but the posture engeri gyali atuddemu bw'ati ng'abaana eb'emyaka egyo probably n'abakulu tasobola nakubeera that kind of confidence eya star. Tulina abayimbi bangi nga they are popular but they are not stars. Oba kyayita star ng'omuntu omulaba bw'oti n'aba nga akwa-attractinga bw'ati kyebayita star nga akwa-attractinga bw'ati ng'otandika okumusemberera starstruck nobeera starstruck n'abaana bano kati yoyo omwana champion gulo. N'ekyokubiri nti unlike other events omwana ono engeri gy'abadde atambulirako nnyo alien skin manyi nagamba abantu to these two characters they kind of complement each other. It's like a duo nga walabanga Reddy and Weasel kinda nti buli omu alina engeri kyayambako munne wadde alien skin of course 90% osobola okugimuwa but champion gudo nga naye ye waba alina alien skin olinga yalale complete duo wadde muto bwati wabajja ku stage bwati nasoka n'ayitamu bwati ensi n'ekuba engalo yonna awo ng'omanya alien skin yayingiddewo oba okitegeera waba taliiko olaba there is some element ekola ki ebeera ebulawo. So those two characters they complement each other but alien skin tuba tulina okumuwa the biggest credit okuba nti ya creating omwana oyo okubeera kikyali kye tuli mu kumulaba because the kid was there in the ghettos but no one took care. Yafaayo alien skin wavaayo n'agamba omwana ono ngenda mu branding antya. So eyo ebeere challenge eri abayimbi abawano. How do you brand yourself? Abamu we bali nga there is no brand, tebalina attachment eyo bwetyo just ayimba buyimbi nyimba najja tovola abamu bajja ku stage ne babuwinga tebalina that aura. So omwana ono ku myaka egyo ayina that aura ye skills eyo bwetyo kyovola abantu eno concert weze abantu bonna mu ggwanga n'abali ebweru w'eggwanga bakwatiddwako kuba obulamu bwayiseemu abantu babadde babulaba babadde documented each and everywhere. Weyafunamu challenge ne media station yemu era abantu bavayo ne bateekawo omugongo ne balwana. So alien weyategeka concert eno abantu ne bagamba walwana wodda okitegeera. So this cause si alien skin ng'omuntu yekka but eggwanga lyonna olaba nga likoze eki livuddeyo okubeera nga limukwasaganyizaako. Wow. Media house esobola okusuula omuyimbi esobola omuyimbi wabanga tazimbye mirandira. Frank kyabadde ayogerako ekyomutwokera ku matya n'ozimba brand ng'omuntu presence ye refailed. Bantu bangi betulabyeko nga media platforms zibalwanyeko nabo even before social media. N'olwokuba bali be-establishinze brands nga ziri strong ng'olaba abantu basobola okubawa amatu ne bagamba owuwayo kitegeera. Anja kuwa example ya Moze Radio ne Wizo balwanaganako ne Vision Group. Nkuweeyo example ya ne bayimba n'akayimbo kitegeera nti naye olw'okuba Good Life yajja n'ezoganya nnyo ne bazimba branding nga okubeerawo kwabo tekwogererwa bwogererwa wabula nga kufiiringibwa omuntu afiiringa nti Good Life weeri ekyo kyabayambako okusigala nga bakola ki nga balwana olutalo olwo. Kati bwe tunulira omuyimbi nga Alien Skin enzija gye yajja ayina audience gye ya identifyinga nayo n'abaako ekikola ky'abantu kye identifyinga nabo abali wano n'abali mu mawanga gaawa geebunaayira okitegeera. Kati kino kiba kimuyamba nti wojjira okwagala okulwana naye abaamu ne audience eri solid nga yekkiriza ye nga tolina kyokola ki tolina kyogigamba okitegeera. So artist yenna alina okukimanya nti okuzimba brand n'okubaako ka group y'abantu gyo identifyinga nabo abantu bano nabo bajja kujjanga bakole ki bakulwanirire okitegeera. So kitegeeza oba ne chance standing nti media house esobola ani bagamba akugoba tabulwako kyakusuuza esobola obbaako kyekusuuza neero osobola okusigaza case in point. Alien Skin yagobaganako ne media company emu naye n'abanga erina kye yamusuuza alina kye yagikyuza buli omu nakkiriza nti munne ddala amaanyi akaliro kakola ki akaliro weekali okitegeera. Naye waliwo katukatiniyo ke nadde njagala okuyisawo ku kivulu kya Guddo kino. Kivulu kya Guddo kino kabonero akali very inspirational.
manyi ngamba nnyo abantu the good and the bad coexist ekirungi n'ekibi bibeerawo byonna wali mu kaseera nga champion good bali mu mulwana ne alien bino ebya media station na biti omuntu yali ayinza okulowooza omuntu omunafu yali asobola okuggwamu amaanyi n'agamba ensi egaanye kankole ki kankite ne bano baasigala balwana ku nkomerero muvuddemu ekirungi kitegeeza ki gwe yenna ali eyo ng'olina okusoomooza kw'osanga waliwo akulwanisa waliwo agezaako okukulemesa manya bumanya nti singa osigala ng'olemezzaamu ng'okkiririza mu kyokola n'osigala ng'okikola kaseera buseera oba osobola okutuuka kaseera kola kino owangula bagamba there is always light at the end of the tunnel kati awo oli mu kuyita mu ttano waliwo akazikiza naye eriyo ekitangala so shene eri very inspirational ate nga charity concert tujja kubasaba mujje muwagire champion gudo azimbire mami enju kuba ffenna tuba n'ebirooto nga twetaaga omuntu tuyambako bazijjawa nga tumalira tickets osobola ozisanga ku Galaxy FM Fangon Forest H&M Ewaluna ku kalenda then kati ne ku mulyango abana abatuuse ku mulyango tickets zigenda kubaawo yes, olutalo nolwagwerawa ani yawangula ku baana ababiri media house ne alien skin Fangon Forest. I think tewali yawangula tewali ya losing because buli omu yeetaaga munna at the end of the day obukuubagano buno tubulabyeko weebuli naye ate maaso eyo bumala ne bukola ki ne bugonjoola so okuwangula oyinza obutakupimira wano saawa zino but oba okiwaddemukko ebbanga osobola okulaba nga bayinza okubawo harmonization at the end of the day naye ekisinga obukulu nti webamala okurealizinga nti olutalo lwe balimu bamaze okululuzinga bali nabo ne bawithdrawing kuba kyava ku that public pressure eyaliwo alien skin abakuba nga tiyacreatinga blocks ze ez'enjawulo probably olutalo luno lwali terumuleka waggulu ate nga si lwe lusoose waliwo olutalo lwaliwo behind ffe luna lwetwalowooza nti probably luyinza okumusuula nga luyingiddemukko politics oyo yali atandise okuleeta mu bantu naye olaba neweevu eyo yakola ki yagiyitamu kikulaga amaanyi ng'omuntu gayina ne confidence gyalina mu bawagizi be n'abawagizi be bataye bamwagala alien skin enzigyaye yajja nga no one saw him coming so mu kumala okujja nitwekanga bwekanzi muntu naye tetwarealizinga nti no waliwo kye yali amaze okukola emabega gikye yakola mu kujja mu ndongo muno yalabanga probably resources ziyinza okubeera nga zaali ntono buli muyimbi ajja mu Uganda probably oba talina resources olina okubeera nga oli creative enough kubeera nga ozanyisa strings zino naziri kati mu bimu alien skin byazanyisa ennyo yaembracinga nnyo technology naddala social media era abamu abali ku TikTok nga yakajja mu Uganda alien skin zimu ku blocks ezasooka era musical alien skin yatandikira ku TikTok ennyo nagenda ku ground mu ghetto zezo wezityo kati buli muntu abeera afunye akayimba okuba n'okumanya alien skin olwo atandika okubeera nga atambuza amawulire nga gagenda awalala era mainstream emupickingako up later naye nga eri ku grounds era amaze okuba nga azinyweza omaze okunyweza ground yo omuyaga nayo gujja gutya at least obeerako fallback position abakubeera nga yali talina kyalina wadde mainstream osobola omusobola because zisudde abantu bangi mainstream okitegeera so nakyo nekiraga abayimbi nti no you have to create platforms ezenjawulo making sure at least they are half as big as mainstream ojja mu challenge ne mainstream olinawe weesigamako bwotyo nofuna soft landing tano omuyaga okujja obugizi ne gukuba obukubi bwebutu ne gukujjawo so I think kyendabyemu mukyo kyovalaba nti ebintu bigendera ku speed y'amaanyi nti omuyimbi akamala ku scene probably emyaka ng'ebiri naye byali mu kwachivinga ne byasuubirwa okwachivinga bisiza nnyo n'abayimbi ababaddewo emyaka nga 3 so kaba kabonera kalaga omuntu eyajja nga yeeteeseteese wabula ffe nga tetwali ready for him probably kyobola bali mu kutushookinga buli move gyakole tushookinga ntugamba kina nakikola atasobola kikola concert munaku nnya n'agikola concert y'omwana champion good omwana ayimba biki n'agikola yini era abantu bagenda kufiiringa so credit all goes to Alien Skin as a creative director and a performing artist. Yita abantu nga tumaliriza bayite bajje mu concert onako olwa. Of course abantu bonna abali mu ggwanga Uganda it is not too late okuvuga nojja wano sawa zitazirana kwe yanowooza 3 emiryango gyo gyaguddwawo dda mu buli omu ali mu buli kanyomero mu ghettos mu suburbs mu urban centers ba corporate people abaana abawansi mwena mujje olunaku olwaleero wano wetuli wenyine e Lugogo ndozo okuyingira emitwalo 2 bagibagambye VIP meka 5 ne table yakakadde kamu sente si nyingi nnyo n'okubeera nti ogenda kuzisasula for a cause sikuziwa muyimbi muno agenda ku beach ali ebyennyanja but it is a cause twagala kukyusa bulamu bwa mwana ate kibere example so ate asobola okutransforming obulamu bw'abantu abalala abali mu bwetavu bwe kasirye kati mbwo kyanyongera ebigambo ebirala
Ebigambo byo byawedde mpoze ekyo kyo kyekikulu. Tubakoowola mwenna mu bunyomero w'eggwanga gye muli mujje olunaku lwaleero e Lugogo KCC Grounds muwagire the return of champion good charity concert ng'ekivulu kino ekiruubirirwa kyakyo kyakugulira maama wa champion good nnyumba kukyusa bulamu bwe kumujja eri mu ghetto kumuteeka eno nga tuyita mu kulaga nti tusiima omwana gwe yatuzaalira abasanyusa gwe mwagala ennyo gwe mufolowinga ennyo abajja abaleeta akamwenyumwenyu ku maaso buli bwe mumulaba ekyaviirako n'okuba nti bwe yafuna obuzibu mwavayo ne mumulwanirira mujje mumulwanirire mumuyambeko okuzimbira mami ennyumba byebyo. Tulaba essaawa zino tuli wano ku KCC Grounds stage yino yateredde dda buli kimu kiteeketeeke sound amataala JJ events nga mumanyi bwakwata mu sound n'amataala stage ate kiba kyatabu nnyo. Ku side wali nja kulengezaako omukulu alien skin yesibo yatuuse dda wuli eri side wali eri ku gate yekebejja abantu bagenda yitawa wali eri kasoomulabe ebyambalo ebyamagye ebyo ng'omanya nti ensonga azetegereza bulungi nnyo. Abantu bange bagenda yita abayingirirawa ekintu kigenda beera kitya tiketi zibazigulirawa kwegamba yatuuse dda mu kifo kino mujje ekifo kigazi bulungi ebyokulya n'ebyokunywa weebiri ku bantu omutwalo ogusooka okuyingira ebyokunywa n'ebyokulya byonna bya bwereere mujje tubeerewo enteekateeka muzirabe nga bwegenda otambula. Omukulu ali eno mulabya Lawrence ali mu kwetegereza kifo yazeewo yakeddewo dda so ekifo akyetegereza kati ate agenda kwegatibwako kasirye atalinamu ku ttooke naye nga waali naye kwegamba ekintu kitambule bulungi nnyo tompa lwasa oneyambuliramu ndeka tompa lwasa kwegamba enteekateeka weeri kifo kigazi bulungi mujje tunyumirwe olunaku olwaleero bagenda tukuba endongo the return of champion good tuzimbire mami ennyumba tubajje mu ghetto bajje wano uptown bantambi gye bakulira ba Frank ntambi gye bakulira toli wa ghetto Frank oyo Frank alimba si wa ghetto naye nteekateeka bwe ziri gwe tuli wano tugenda siba wano naku lamba Lawrence wali yambadde dda amagatto gali agakwata ebifaananyi ayina channel bagita Katayira YouTube channel agiina bw'ogyogerako nga alina smile ekoma eri mu nkoona kwegamba ekintu ffe bwenna abali wano kyoma nti ffe tuli wano muganda wange tuli baddala mube ku bali abatali baddala naye nze mbagamba kyekyo mujje ngenda beerawo nange wali bisekise byonna abebisooka ebisekise 10 ebisooka drinks n'ebyokulya byonna biri kunze so mujje temwesiba ku basajja nga bakasirye nga bano bakasiri tebalina kye batugamba olunaku olwaleero mbeera bulungi sigenda basiibula kuba n'olunaku olwo nakyaliwo. Lawrence tugende ndowooza akayaye kano kavaawa akali skin kavaawa gwe akayaye naye Lawrence kayaye kano kamusudani kavaawa n'omusudani mulabaye oze kumpa ku kigati kyekiriwo olova enteekateeka zaawedde dda oba buli kimu jejje olenga jejje sounds omanya buli kimu kiri solid mukko ekisolo ddala kwebaza Mukama Katonda kuba enteekateeka yakaki yasinga ozitegeera ezisooka ddala Mukama tumwebaza tuwa ekitiibwa ky'obulamu abasinga balwadde abasinga balina obukosefukosefu bafiiriddwa naye ffe tukyali balamu so munsooka nemwebaza olunaku leero tuli KCC Grounds Lugogo solid mukko baaba watayo masavu ayaweya olwaleero lwanjawulo ki eri mu Fanguni Forest ekyenjawulo kiriwo nti mu Fanguni Forest bino ebizizo bikolebwa tubikolangako omukulu amaze kati sova omwaka agenda kuweera omwaka gumu ng'ali mu ndongo atamuddeko koko ebweru wa Uganda atekezeko ekivulu eruweero kyali bulungi tugenza na Kifuma kyali bulungi kino kyekivulu ekyokusatu Fanguni Forest kyetegese so kitegeeza ekyenjawulo ekiriwo nti ate nga charity concert cause ya mwana champion good si muganda we si mukwano gwe yamugenda ku TikTok n'agenda bakanayogera ne maama we n'amugamba ati yali yeetaaga nga ye maama champion good era byali mumukolera era kyali mumukolesa zineno nga ye maama ne alien balina bayogera olukusa lwonna yalujjeeri kyovola nti buli kimu kibadde nga kigenda mu maaso nga era nga kigenda mu maaso naye nga maama gyali enkola bannayuganda mwenna nebaza abali mu nsi ez'ebulaayi ez'enjawulo nebaza abali e Canada nebaza abali Denmark Germany USA UK
bannange nebaza ne ba underground diehards mulimu abatuwoge nenga baagala fangoni bali tubebaza ba tiktoker ba blogger ba youtuber bannange mwenna tubeetaaga tubebaza nnyo ne bana Uganda mwenyini wano mutulaze mutima mulungi mwebale nnyo mwebalire ate mujjango okwo. Wow. Tetugamba nga tusuka wano mbagamba nti olunaku olwaleero kigenda kubeera kya ttabbu nnyo muganda wange jangu onyumirwe Fangoni Forest the return of champion Gudo charity concert muje tukikwasaganya bulungi ku TikTok anti kutusimba amakanda ne tubutukira ensi yonna bwe tuti nze ate bwe mbasibudde mbere bulungi mwera